Mwena muli basanyufu tamanyi nti muli bya kusinga Katonda bwama yafudde. Eno embeera gye tulimu teyeetaaga kuseka. Nafuna omuntu kwesaana emba mukwano gwa Katonda bwama. Abantu abatugalidde mu mawofiisi nga tubanoonya okusaba obuyambi temubamanyi muwendo. Twagendako ne waayigigi nga kata ebyenda bimuluma abisitudde bw'ati neyeefuula nti ali London naye nga mu woofiisi mwali. Bannayuganda mulina omuze gw'okusiima omuntu ng'afudde. Ennyama gye mulidde wano wiiki nnamba, ssente musonze nnyingi, singa maazi wa Katonda mulamu. Mulowooza tiyandifudde nga mumativu n'ebintu by'ensi. Temusiima Dr. Besigye yabalaga ekkubo lya change. Mbadde mu trend mu n'empulira ekivubuka nga kyagala movement. Nekikisa bubi. Ne mundaga nti bannayuganda mwagala nnyo abafu n'abagenzi. Temusiime Bobi Wine, temusiime babajja abazira tuli batono mu ggwanga. Saawa yonna tugenda. Mulina otusimba nga tuli balamu. Wali wentudde nina bamemba ba parliament abali mu tent nga bagana ng'okwata essimu ya Katonda bakubira ndaba naye kati basinga okulumwa. Obwo bulumi singa mwabumulaga nga Katonda mulamu, mulowooza teyandibadde ng'afudde musanyufu. Mulekerengawo okujja ku nnyimbe ne mwefuula nti mulumiddwa ne mukola speech enu. That's why zinaganye toola amabugo. Zamabugo gange nagawa Katonda mulamu era gyali ampulira waaba awulira. Si byakujjawo nti ndesa miliyoni 10 nga tezikyamuyamba kuba tayogera. Ekyokubiri bafaaza abaganye Katonda bwama mukoze bubi. Mulekerawo sayira abantu omusango si gwe Katonda. Katonda ye mulamuzi asembayo. Yesu Kristo bamuleetera malaaya ne nga bagala mukuba jjinja. Yesu n'abagamba atakikolanga kamukuba ejjinja. Kati gwe faaza okuba otya Katonda bwama ejjinja nga kyaki siiyo nga Katonda yina nnyini kyaki. That's why mutugoba mu Bukatuliki ne tuddukira mu Babugembe. Kyaki Abakatuliki mukyuseemu. Temusayira abafu musango. Katonda ye mulamuzi. Teweefuula Katonda kuba Katonda yatonda Katonda bwama. Bw'omusayira omusango ku nsi kiraga nti gwomaze na muliro. Microphone neeyogere bulungi. Togijjaako kusema mukulu. Tayimu yange nze njogera. Katonda bwama yafayo ekintu kimu nti bajjo okuba mukwano gwe. Nyamba mukubire Honorable Muhammad Nsereka engalo ne Misa Kisemakula mbabuulire kye baakola. Mukube engalo nga z'amaanyi. Honorable Muhammad Nsereka ye muntu atennyadde Katonda bwama mu mbeera yonna. Misa Kisemakula ye muntu atennyadde Katonda bwama mu mbeera yonna. Nabubeeka Kawalya twagenda ku parliament ng'ebula wiiki 3 kataafe. Twasanga ababaka mu lukubo bonna baamwepena. Kambasonyiwe ne meboogera wano Kazindaalo. Bannayuganda temuwoggana mu mpulirizo bye mbagamba bintu bikulu nnyo tebyetaaga nduulu. Bannayuganda beegayiridde mwenna muli wano musanyuse naye embeera mbi. Twagenda e Mulago nga Katonda bwama badde honorable. Dokita yatutuusa paka ku ssaawa emu ey'okumakya okumukolako kati gw'omunaku olowooza n'akuyamba ng'olyawo okuba nduulu. Kitegeeza bannayuganda mukendeeze okugenda mu maloogi, mukendeeze okunywa omwenge mulwanire eddembe lyammwe. Ne musula Mwegatte nga munaatwala mutya omusajja nga musula muwunze. Muyitirize obwenzi. Abantu abenzi n'abatamiivu tebafuna ddembe lyabwe. Mujja kukoma kuleekanira mu nnyimbe, musigale mu nnaku ebalume, munenye Dr. Besigye, munenye Bobi Wine. Bakolako ekyabwe. Dr. Besigye si ye kyenyi, Bobi Wine si ye kyenyi, kyenyi yiyo bw'ali wanaakuba enduulu. Bw'oba tosobola kuyamba Dr. Besigye nga tosobola kuyamba Bobi Wine teri kyenyi mujja kukoma mu bino. Kwayuya nakunenyanga abantu nti bakoze ensobi. Mwebuganya ozanya paati yammwe ng'abantu. Mulinyiiga gy'okulaba nga mufuna mulaga ennungi nga Dokita bw'otwalayo omulamba agukolerako mu budde. Mulinyiiga gy'okulaba nga mufuna amalwaliro amalungi. Kakati sigenda kwogera bingi. Bebekulu yagamba ennyimbe tuzifuula zya byabufuzi naye kituleetera okwogera bino. Baatusiba emikono wano tufunira akakisa okwogerako eri eggwanga. Singa batulekanga baleka mutabanyi waabwe n'akuba ne birthday kale naffe ne twogera singa tutwogera byabufuzi ku lumbe. Mugambe bebekulu ekitwogeza ebyobufuzi ku lumbe. Emikono misibe bo bakabe basumulula. Omusibe yerwanako mu ngeri yonna gy'abasobola okulaba nga adduka mu kkomera. Mbaagala nnyo. Katonda wamawumula mirembe ndaba abaatidde nnyo manyi abaati ebyobufuzi. Naye ne Katonda yafudde byabufuzi yafudde birwadde. Waliwo abafudde ebirwadde nga tebafudde byabufuzi. Ate osobola kujja byabufuzi mu bantu kubanga bye birina okyusa abantu. Kyagulanyi abagambye ali wamu nammwe kamesegi akasindise era ssaawa yonna gy'obabuuzaako abatumidde. Ye Dr. Besigye aze n'ababuuzaako, Lord Mayor aze n'ababuuzaako. Bannayuganda temulinda 2026 nze ebyobululu byammwe si biriimu. Mufune chance okulaba nga mulwanira eddembe lyammwe okubuuza akajja kuba musobola ebyo ebyange. Nti alina mukwano gwe gwe bayita Pamela. Nja banyumizayo empozi yange ejja kuba nnyimpi nnyo. Omulundi gwange ogwasooka nga naakajja mu palamenti ya 10. Nafuna omukisa n'entambulako ne Honorable Katonda bwama
ne Honorable Medin Nsereko wamu ne Honorable Zake Francis. Twali abantu bana. Twali tugenze mu America. Bwe mwali omulundi gwange ogusooka nze okulinnya ku nnyonyi saalinnyanga mubaka wa Parliament naye Medin Nsereko ye yansasulira ticket okugenda mu America. Bwe twatuuka mu nnyonyi nze natuula mu business class nali sirinnyangako ku nnyonyi asire. Bwe tutuuka eyo ne batuwa ebyokulya. Bwe tumala okulya ebyokulya ne gamba Honorable Katolo Bwama nti olwo Katolo dola ziri mmeka ze tugenda okusasula. Katolo Bwama yanziramu n'aseka n'agamba laba akasiru okuva e Budaka. N'angamba tolina ky'ogenda kusasula, omukulu amaze okusasula. Ati nze nagendera kwani ku Medin Nsereko, omukulu amaze okusasula. Tiketi eno yekweyimirira togenda kusasula. Ne ngamba oo weebale nnyo. Olugendo lwaffe tuba tutuuka mu America. Katonda ngamba naye ffe tugenda kuleka wano ngenda California. Ngenda kulaba ku bantu bange. Ne mugamba sebo bwe mukoze nti ne bandeke Boston. Baba bafuluma hotel. Ne ngamba naye kato kati wano nyambale ki? Aga tewayiseeko na bino. Ne mugamba Katolo Bwama. Amagulu gange singa oba ogalabyeko nawe oyinza okunsaasira. N'ogamba naye Katonda mu magulu gonna Pamela lwaki wamuwaago. Ne tuseka. N'angamba naye gagange wali ogalabyeko. Kato yayingira mu ruumu ye n'avaayo ng'ayambadde empale ennyimpi. Bannange natya. Nze yali atya amakulu gange n'addamu ssuubi. Ne neebaza Katonda nti bannange obaago ge Katonda wange weebale nnyo. N'aŋŋamba kati ogenda kutegeera ki Kato kyali. Ogenda kutegeera obulamu tekitegeeza. Ffe tugenze n'akamala n'okuteekako siteepewa yange. N'agiteekako n'agenda. Kato abadde muntu mulungi nnyo. Ne ŋŋenda ne Kato mu shopping nafa migugu. Nga nze akwatira omukulu emigugu naye ng'ate nninamu ekisa kubanga nali mmanyi yalina ekizibu kyaki eky'omutima. Naye nga bakulu bannaffe abalina ku maanyi batambula ne batuleka naye nga nze musaasi nga Kato tambula mpola. Emigugu ndisitudde tambula mpola olina ekizibu ky'omutima. Kato yafuuka mukwano gwange. Kato bw'afunidde ekizibu. Wano omukulu Bbaja agambye nti Kato bw'abadde atusanga nga tumwebalama. Si kituufu. Tubaddewo tuyimiridde ne Katolo Bwama. Bw'abeeredde Taki. Nali omu ne Honorable Sise ffenna abali wano twasondera mukwano ffe naye nga tumwagala mu bulamu. Tetwagala kujja wano ku muzindaalo kwogera naye nga tetubadde naye mu bulamu. Kato ogenze okimanyi nti mbadde nkwagala nnyo. Newankubadde ogenze nja kusigala nga nkwagala era nkimanyi okimanyi nkwagala. Ani n'abaana famire yonna n'abantu bonna badde baagala Kato. Bannange tunyoleddwamu nammwe. Tusaba Mukama Katonda abagumye. Singa nze nga Pamela mbadde n'obuyinza nandisabye Katonda nazza Kato naye ndi muntu nga mmwe tekisoboka. Katolo Bwama wumula mirembe mukwano gwange. Katonda abakumye. Omukama mulungi. Ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda
obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu ekintu kye biodigester tanks tozinuunamu bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka so biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde so kale bakubye ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere nga tuvuddeyo tulina banafu aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge genda e Kasubi bw'otuuka e Kasubi tokkirira nga agenda mu kikoni ekizimbe bakiyita Princess Complex batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti masuuka piro towels n'ebirala bingi nnyo byonna by'okozesa mu kisenge babirina kale agendawo obeere ng'ate nabyo byefunira Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Triparty Mazima Mall wansi awo ogenda